10 katonyeze 5 10 mukaga katonyeze 8 nekyenda mukaga katonyeze mukaga Bucket the Farmer Radio Embotekizi Ronald Seuti konvana kasongola duse tubenga ate tuwayamu bikitongole kya KCCA babadde ku media center ne bategeeza nti sawa yonna bagenda kutandika okulira bananyini mayumba agayononebwa mu njega yagwe ekiteeze eri omwaka oguwedde kasasiro bwe yabumbuluka nazika amayumba agawerako kale namwe katubasabire mubenga mufuna ka center akate mubeko we musengukira n'obulamu bwongera okubanga abotambula bulungi akawungeza kaleero tuli ba musatu egatiddwako abakulu bannabyabulamu okuva mu municipal eyekira era ngo olunaku lwero tugenda kuba tutunuulira ensonga z'okusoosowaza ebyobulamu nga tuteekerateekera ekibuga ekyekira mugimanyi municipality namba yemu ku municipal ezafuna omukisa okubanga ziganyulwa mu nteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan Area UDP era okubanga tuwayamu akawungeza akayotegatiddwako omukyala Nankabirwa Jamia Health Inspector okuva municipal eyekira tuyina mwami Sekisambu Patrick Health Educator kira municipality kira municipal council simanyi oba ebiri bitegeeza kimu byanjawulo bajja kwa babulira kye bitegeeza naye nga mukirize babalamuseeko tujja kutandika n'okumanya Greater Kampala Metropolitan Area kyeki era bikwataganira wa nekira municipality kuba tuze tuwira nnyo nga boogera GKMA naye nga abamu tuleka tutugenda kyebitegeeza naye mukirize basooke babalamuseeko oluvannyuma ate tujja kuba tugenda maaso n'okutematema ensonga nzali nanye yasinga okubonabona nange kale mwami Sekisambu nsabula museku batuuliza ku Mbotikizi ende yaziza sewo mutesitesi nyagala otwala omukisa guno okwebaza Katonda nti atuwadde obulamu amina era nyagala okwebaza management ya radio ya Feelingazi okubeera nti etuwa akadde okusobola okulaba nti tujja ntulambula ensonga eri bannayuganda yonna gye bali nasobola okubeera nga batugoberera sebo nzikiriza nage nsobola okubeera nti no njozayoza bannayuganda bonna bafunye ebirungi mu nnaku zino oba mu weekend ewedde nate mu kaseera ke kamu nzikiriza nakwalekanyire wamu n'abo abafunye ebizibu era tusabe Mukama asobole okubeera nti no abagumya asobole okubeera nga abawa amaanyi basobole okubeera nga baddamu bulamu bwabwe obwa bulijjo so mukadde wange tujjidde wano ng'omukulu town Kiraka eyiga Beno ko wali atuwuliriza era abaagala nnyo oyo naakoze nnyo gw'amaanyi nnyo okubeera nti naakumaakuma technical staff okubeera nti neekolagana n'awamu ne political wing okulaba nti natuweereza bannakira n'omukulu sebo meya Mutebe Julius naye ko wali akuwuliriza sebo oyo ndo naye akoze kyamaanyi nnyo okulaba nti no political team ekolaganyina wamu ne technical team okulaba nti no tutuusa obuweereza obulungi eri bannakira municipality esebo nyagala n'okubeera nti nebaza buli muntu yenna atuwuliriza yenna gyali nyagala okwebaza byonna bimutuusaako engalo era nga tubasaba mubeereko musobole okubeera nga mutuwuliriza musobole okubeera nga mukuuka mu byobulamu erinnya ng'omuwanjizi wayogedde Sekisambu Patrick nga nze nonze omusomesa w'ebyobulamu mu Kira municipality era baagaliza programu ennungi kale tusanyusa okulaba mwami Sekisambu Patrick okuva ekira mukyala Nankabirwa Jamia presenter sebo tweyanziza nnyo okutukyaza radio eno enganzi y'abantu abangi fenga bannakira tuli basanyufu nnyo okuba ntufunye guno omukisa simangu gwa kufuna nti babawadde akadde nga kano ekirala nebaza bakama baffe bonna abakiteekamu esente obwagazi n'okuba nti basobola okuba nti no batwagazisa ekintu ky'omukira kuba nkitambula bulungi awo omulamu omukulu omulamu gwaffe gwa byabulamu nsuubira nti no obulamu bwe bubanga weebuli buli kimu kikola kitambula naye nga sinaagenda wala kasooke nebaze Katonda atuwa obulamu obulungi banti tatutambuza buli kaseera ate era ebirungi byatuwa ate era nebanga nnyo okunyora kw'amaanyi nnyo nti no twa weekend ewedde amu twafunamu obuzibu ntwafiirwayo omuvubuka nga mukyali wa gyali omu ate nga mukozi era mukira emotoka sebo mukama wange yamukuba era omuvubuka oyo nga ava mu famire y'aba Haji Boma twamuziza olunaku lwajjo so famire ye tugisaasira nnyo kyayi nti baviirwa ku muvubuka omuto bwatyo tubasabira Katonda abagumye
n'okubalabirira. Amina. Nsaba bannakira okutuba nti batuuliza bulungi ate tugenda ensonga zetugenda okwogerako tusaba baziteeke mu nkola. Katonda ye mubeezi waffe. Amina. Bebalire ddala. Kale tweyanza Katonda tayinza butakkiriza. Project eno eya Greater Kampala Metropolitan Area ludde nga abantu bagiwulira nkimanyi eri mu bitundu ebyenjawulo naddala mu Wakiso naliko wano ne Meya wa Entebbe Division n'atubulire waabwe eyo nti bagiganyulwamu ndoza ne Makinde Ssaabagabo gyeri n'ebitundu bya Wakiso ebyenjawulo naye leero mbadde njagala manyi tugateeke kutegeera Greater Kampala Metropolitan Area n'Ekira Municipality tutandikiraawo. Kale neyanza sebo mutesitesi programu eno ya Greater Kampala Metropolitan Areas anga weyotemye ku bitundu ebimu etegebwamu n'ensimbi World Bank awamu government ya Uganda then wawo ekitongole ekya France Agency Française de Développement simanyi lwayinza kisuusa mu Luganda tena badde ekinyonyola ekitongole kya France waliwo n'ejjika eno ya Japan International Cooperation Agency emu ebiteekamu omuddi gw'ensimbi okulaba nti nno ebitundu byaffe bino ebiri mu Greater Kampala bikulaakulana mu ngeri ez'enjawulo. Tulina pillars 4 zetuyimirirako oba programu eno zetunuulira okulaba nti nno ziteekebwa mu nkola n'okulaba nti tutumbula embeera oba n'emperiza gye tuweereza eri abantu baffe betuwangalana mu bitundu bino ebyenjawulo. Omundo nga mulimu ebyenguudo buti ebitundu biyinza okubeera nti nno bikwataganisa oba otambula ng'ova Mukono ogenda Kira ova Kira ogenda Kampala ova Kampala ogenda Mpigi buti muyinza okubeera nga mutambula naye nga temulina ngotanyanyo za bidduka nga tewali nnyo mugoteko nga zitambula bulungi ate nga n'ebyobulamu ebintu bye tukozesa beera nga tebigenda kubeera nti bikozesa ebyobulamu. Omuno mulimu ebyenvironment okulaba obutonde bw'ensi okulaba nti nno buteekebwako ennyesira nti biki olina kyogenda okukola tekigenda kubeera nga kikosa butonde bwansi kubanga obutonde bw'ensi bwanga bukosebwa kigeza naffe abantu bennyini tugenda kubeera nga tukosebwa era nga ebintu tugenda okukola tebigenda ate tugasa nnyo kubanga tekikola nnyo makulu kubeera nti nno muteekawo ebintu ate abantu bemukolera nga tubagenda kuwangala kusuka myaka 2 kati nno byoba okoze ensuubiro obeera nga yezeza nayanika mutaka yesebo kati mulimu enteekateeka endala ey'okubeera nti okutondebwawo emirimu okufa okulaba nti nno abantu abawangayira mu bitundu bino ebyenjawulo wabeerawo basobola okubeera nti bakola basobola okubeera nga tebalinda ate kubeera nti nno gavumenti etuyambe oli atuyambe bakasabirizi wabula nga bo bennyini basobola okubeera abantu ab'omugaso nga basobola okutandika emirimu ne basobola okubeerako kye beekolera n'okugwira amagala eddiba. Omuno mulimu n'okubeera nti nno ebitundu byaffe bino ebyenjawulo naddala kya municipality nga tuzi olwaleero dibeera n'omuzinzi okulaba nti zisobola okubeera nga zeekolera ku nsonga zaazo eziba ziri mu ddiiro. Omuno okubeera nti nno abantu abaliyo balina obuyigiriza obumala balina obukugu obumala okufa okulaba nti nno basobola okubeera nga bakola ku nsonga zaabwe. Eyo ne Greater Kampala gitwogerako Greater Kampala Metropolitan Area Project okufa okulaba nti nno eteekebwa mu nkola. Njagala okwebaza ebitongole ebyo ebyenjawulo okubeera nti nno bituwadde ssente bituwadde obukugu bituwadde abantu abatuyambako okulaba nti nno buli muntu atiisa akirimu afuna obumanyirivu na buti awasobola okubeera nga aweerezaamu abantu be. Era njagala okwebaza Kira Municipality Technical Team Political Wing okufa okulaba nti tukoledde wamu okulaba nti nno abantu baffe bonna bamanyisibwa mu nteekateeka zino omwono ne committee members oba abantu baffe gyetukolera projects zino ababulijjo njagala okubeebaza naddala abo abawaddeyo consent okubeera nti nno ettaka project wezigenda okuyita kubanga si kyangu nnyo kubanga okimanyi wano mu Uganda ebiseera ebisinga oba bagenda okukola ekkubo URA ebadde yinako okesasula abantu yunula naye ate nga tojja kwesanga nti eno yo project eyagala kubeera nti nno buli muntu abeerako nekyateekamu okufa okulaba nti nno wabeerawo ekyo ekyabwannannyini nti nawaayo ettaka lyange luno oluguudo lwange era kyonna kyogenda odukolerako kirina okubeera nti kigenda kulukuuma okubeera nti kibeera kyabuwangaazi. Era nno njagala okwebaza bannakira bonna gye bali okubeera nti nno bakoze mulimu gw'amaanyi okufa okulaba nti nno kati enguudo zitambula bulungi bali muzikola omulimu gugenda mu maaso era tusuubira nti bbanga tono nnyo enguudo zaffe ssebo onaddamu okubeera ng'oziyitako nawe ojja kubeera weewuunya era abagenda kwebweru
wana akomerawo ajja gamba lake ono sukira ateri okudde bulinde yo kiri kitya eyo nawe bali mu kololo sawa zino factory olwebwato oluguudo lwawedde almost luwedde kubanga buli wa chorus kati ono lwoyogeddeko luno najera kira bulindo Chiworogoma olwo Gweda Sebo kweziri contractors kwe bali mukola era njagala okwebaza abantu bonna abasodo okubeera nti bawaye ettaka ate dinerideri nabusugwe yo temutuukayo ng'ovudde wano nsisa nokkira eno tuyita ekira n'ogenda bugenzi bw'otinde lwakolebwa naye teyo nga nayo badde balubize balukola nalwo bambi lwakolebwa naye ludde eno bwe luti mu bajulizi abaprotestanti kati oludda mukono naye nsubira ne mukono engeri gyeri mu nteekateeka eno yagweta Kampala era zezimu ensonga ziz'okubeera ng'esoosowaza okulaba nti kiraawo oba ovudde eno nsasa ate tubala kwetoloola eri ku nguudo ennungi ojja kuba osobola okulaba ng'osala busazi ye enteekateeka yagweta Kampala yagweta nti areas etegeeza naye nga obeera ng'otunda enteekateeka zino zonna ebyobulamu biri mu senta andika kati ebyobulamu kati olaba obulamu bwe tuwangayiramu yesewe kati atu bagamba enguudo bazireese kati ebyobulamu olijaloza nti enguudo banazikola obubenje buneeyongera lwaki omuntu yali badde ddala afaayo nnyo ku nguudo zimukola mu kira omuntu yandifuddeyo nnyo ku nguudo zikola mu kira lwa nsonga ekisookera ddala bw'obeera ng'ofunye ekizibu ng'otambula tugeze ova Kiworogoma nga woogambye tugeze ngenda Kampala nina omulwadde wange bamuwadde ekitanda emulago wabalawo oluguudo nga lutambula bulungi tewali traffic omuntu oyo ogenda mutukako obudde nga bukyali oba osobola omutambuza okuva eri okumusa emulago n'abeera ng'asobola okubeera nga ataasibwa oba ajjanjabibwa enguudo zino ziba nga zikoleddwa ku mutindira gwe tusuubira nti no gwa nsi yonna mujja ziraba nga zenkanawo obugazi enguudo zandibadde nga zinyo naye kati otunuulira kira byemu ebitundu ebisinga okubeera nti nno birimu abantu abangi mu Uganda temuli mitwalo nga 5 n'omusobo ate nga space oba ebifo ebyokubeera nti oluguudo lugaziwira ddala okubeera nga lutuukira ddala kugula omutendera gwe twali twagala kiyinza obutasoboka naye ate we luli oluguudo lwakusobodde okubeera nti no balukola dusobolera ddala okubeera nti lutambuza emmotoka bulungi ddala nga tewali mugotteko enguudo ziba nga zikoleddwa nga si ttaka ndwadde nnyingi zisuula n'okwewonya omuli TB pneumonia omanyi bw'obangayira nnyo mu bifo ebyenfuufu ennyo ogenda kuba wasanga nti nno ofaanagira ddalako n'oyo anywa sigala kubanga enfuufu eva mu kkubo eryo n'ekuyingira mu mawuggwe go emayiza ate ekufuukudde ekizibu so n'ekirala nti wobanga olina ebyamaguzi byo ng'obitambuza tugeze obijja mukono obitwala mu katale e Kampala naye jjukira mukono eyita mu kira oluguudo obanga lutereevu bulungi ogenda kusobola okubeera ng'obitambuza bulungi n'emmotoka yo gwaguze emmotoka ebanga temuli binnya oluguudo olulamu bulungi sente ze wandibadde oteekamu okubeera nti n'okanisa ogenda mu saavisi ogenda mu garagi ezo ogenda kubeera ng'okola ki ng'ozikendeezaako ekyova olaba nti oluguudo kintu kikulu nnyo mu bintu ebyenjawulo mu ntambula yaffe n'abo ab'amasanyu onaasanyuka ote naye ng'ekkubo lyogenda oyitamu lijjuddemu ebinnyo bafu oli wabagenda mu bbaala abirowoozaako ebyo babirowoozaako naga nti naayitawo babirowoozaako yensonga lwaki eyo jagenda okwesaanya nti nno kira era gye bujja mu maaso egenda fuuka tourism city kubanga ti bantu bangi bettanira nnyo kira olw'ensonga nti balaba development egenda mu maaso ate nti enguudo zikoleddwa bulungi omuntu asobola okubeera ng'asobola okutuuka mu kifo kyonna bw'ayagadde mu kaseera mpawa bwagwa kati nja kuba nkuddirako maaso eyo njagala songerekewa mukyala Nankabirwa Jamia mugambye nti ebyobulamu biri ku mwanjo nnyo mu mirimu gye mukola kino mirimu gyo gye mukola kubanga era bye mukola bigenda kuyambako kulaba nti abantu beeyongera okweyagalira mu bitundu byabwe n'alyagadde mukyala Nankabirwa otubuulireko ebyobulamu bikutte mutya kuba kati ebiseera ebisinga abantu bazalooza ku ndwadde zibakwata naye n'obutonde bw'ensi kikulu akyazaako wano omukulu okuva mu Nema gatwogera ku Entebbe Express nga bakyakikola abantu ne bamubuuza nemugamba naye mukola impact assessment okulaba nti omugenda okukola temukosa butobazi n'ebirala mweno saidi eno ensonga eno mwegikutte mutya kuba katusubiremu mukola enguudo muyina okukola emyala nofu okulaba nti abantu amazzi gano gatambula bulungi batabagala emitawanya n'ebirala ebiyingira n'okusimbako emiti ebbali n'okusimbako emiti ebbali fune kawewaako ate njagala nnyo emiti eyo gye buterusimba ebbali egyo ginkolera nnyo zijja kubeerako jijja kubeerako kale mukyala Nankabirwa weebale nnyo ssebo
Omutindo gw'ebyobulamu mu kira ng'ogwo okukwatibwa bulungi naye kyolina okusooka okumanya kikira nga kira abantu baffe tulina bangi nnyo kati ensonga y'ebyobulamu eno tugikwata mu mbeera nti tuziyiza okusooka ddala tulina okuziyiza eki omuntu ongejja n'afunamu obulwadde abantu bangi bafuna endwadde olw'okuba nti nno embeera gye tulimu ejaki ebyobulamu si nnungi ogeza n'obuuza ku kyenguudo bagenda kusimbako emiti emiti egyo mirungi nnyo ku environment kubanga gituwa ki empewo ennungi naye osanga abantu baffe nga basimbye emiti oli ne bukya ng'akoze eki ng'agutemye kubanga tamanyi mugaso gwaki bwaki basimbye gwo omuti so mu mbeera eno bwe bakola zino enguudo tulina okuba ntusomesa abantu baffe bakoze enguudo zino tulina okuba nga tusimbako emiti tulina okuba nga tutiiwako mazzi gano kati amazzi aga sabbuuni kubanga bwebaka amazzi ga sabbuuni amazzi ago gakola ki ngononakolansi waffe tulina okuba nga tukuuma omutindo gwaki gw'enguudo zino kubanga bwekuuma omutindo guno gw'enguudo kikuyambako naawe n'obeera ng'okola ki mulamu obulungi ate si bulamu bulungi bwekka gwe naagwe famire yo n'abagenda okujja kubanga kikira tutunuulira future tutunuulira ebigenda okujja mu maaso tokola kyaleero okola paka ekigenda okukola ki ekigenda okuwangaala enguudo zikolebwa naye n'osanga oli nga ye tebimukwatako ayinza n'okusima omukutu ogw'amazzi amakyafu ne gajja paka mu luguudo olwo so bano abantu fe omulamu ogwaffe twayisiba nnyo okukusomesa kubanga endwadde ezisinga ezikwata abantu wano bannayuganda zijja lwa bukyafu tuyinza okubalala endwadde nga percentage ebeera nga hansi 75% ebitundu 75 ku 100 zijja lwa bukyafu naye nga oba obukyafu tusobola obwewala oba zijja obutamanya kirungi kati muli mu kubasomesa kakati tufe nga bannakira tulaba nga twagala okusosowaza nnyo ebyobulamu byaffe bino nga tuyita mu kusomesa abantu baffe okubamanyisa nti omuntu obanga oli awantu okuma otya obuyonjo okusookera ddala nakikonyako nti bannakira tuli abantu bangi nnyo bwe tubeera abantu bangi bannakira tufulumya ebisaaniko bingi nnyo mu maka gaffe okuva mu maka gaffe gye tusula ne bantu gye bakolera abantu baffe bano bafumye ebisaaniko naye abamu tamanyi kyakukola tono kasasiro gwenfulumiza ngenda mukola ntya akani mukusosowaguno tubasomesa tusomesa bana abantu nti bwofumiza kasasiro bwofumiza ebisaaniko bino okuva ddala gwe ku kikolo soose ku kikolo gwa agenda afumiza ebisaaniko tugeze biri mu katale wagusubudde amatooke ebisaaniko biinaawo bikolokomba biryawo kati omuntu omusomesa okuva ddala nga bwafulumiza abikuŋŋaanyizaawa n'omusomesa nti bwamala obikuŋŋaanya abikola kyabitereseewa mwinaye muyiwa kasasiro mukira kuba naye mwani muyiwa kiteezi twali tuyiwa kati kasasiro waffe ono twali tumuyiwa kiteezi kati muyiwa katuyiwa tuyiwa buyala mityana ejo tuyiwa ebisaaniko byaffe right now so abantu baffe tubasomesa nti bino ebisaaniko bwetuuka bitereke bulungi nnyo mubasomesa bisotinga ne babyabulamu wenzijaawo nti bitereke bulungi nnyo at the end of that day okole ki tubagamba nti bwoba osobola byagamba bitereke mutendera ebivunda byokka bino bwesinya buveera bucupa nabitereke byokka tuyizoga nti ebeera nga 3 bin system nga 3 bin system kiri nti nakavundira bwemuteeka yekka nabeerawo bano ab'obucupa nabo nabuteeka bokka nabeerawo n'akaveera kakati at the end of that day omuntu ono oba abantu bano nga as a team tubasomesa nti ebisaaniko bino tuyinza okwogeza companies ezimu ez'amaanyi eziyinza okukola recycling ezijja nezitwala ki obuveera bakola recycling batwala obuveera n'obucupa kakati nitubeerawo n'abantu abalala nga ye bino ebikuta asobola obitwala nabiteeka mu nnimiro ye nebikola nga manure ate abalala bisobola okukola nga
nga business tuna chetuita 4R mwe ntino ebisani ko bino osobola okuddamu n'obikozesa osobola okuddamu obikuta bino osobola okuddamu n'obikozesa 4R reuse ebisaaniko bino osobola bijja wano n'obiteeka awantu awalala relocate nti ebisaaniko bino nti osobola bisobola okuvaamu ssente resource ebisaaniko bino kati recycling nobeera nga abantu basomesa mu mbeera eyo babenga omuntu kasasiro ono yandibadde nga mungi tabeera mungi kubanga asobola okukola ki osobola omugenda nga omukendeza mpola ng'oyita muki ng'oyita mweyo gundi mweyo embeera ey'omwejjako kati tulina enkola endala era okuziyiza abantu baffe twongera basomesa emisomo mingi nnyo nga tubasomesa nti omuntu olina okuziyiza endwadde ezimu endwadde nga ki tulina endwadde ezitukwata eza bulijjo naye nga endwadde ezo basobola okugema omuntu oyo n'akola ki n'agamba n'oziyiza butafuna kati ogeza kati nga takwatibwa omubiri gusobola okwerwanako kati abantu baffe tukimanyi bulungi nti bannakira bantu ba kibuga naye era osangayo omuntu gwolina okukola ki okwongera okubangula nti bwaki bagema omwana ono endwadde zino zaki zetugema n'abaana olina okugenda omubangula nandi ki mutakawo ne campaigns ezikola ki ezitumbula ku byokugema ki endwadde zino ez'enjawulo kati ogemeza endwadde z'abaana tulinamu n'okugema endwadde z'abantu abakulu kati nga tulinayo kansa owannabaana tulinayo kansa wannabaana bagema abakyala era mu embeera eyo tuba tulina obasomesa nabo lwaki babagema kansa wannabaana kubanga bangi abakyala tukitya okitagamba bwenagenda ne bajja kantema so bana abakyala tukola ki tulina obasomesa ebyo ebintu babe nga bamanya lwaki bangema ate bwe banaaba bangemye tankwate kale bwe baba tebanne bakungema naye nga ndimu kati mulimu abantu abamu bambi nga si mugeme naye ng'ali mu mbeera eyinza okuba nti agamba nti ayina kakati omuntu oyo naye tumusomesa nti genda bakole ekigenda kukebeere balabe oba oyina oba toyina bw'oba oyina kansa omwa gwa nnabaana akola ki bamukolako kasaba banga ali mu stage ekola ki isooka toggwamu maanyi genda bakole kigenda banga babe nga bakola ki bakebera kansa omwa gwa nnabaana naye nga ebyo byonna kutumbula bakusoosowaza ebyobulamu mu kira si byangu nnyo tulina kulemerako nnyo naye nga sofa ndi musanyufu nnyo nga nze omusawo ono health educator emisomo egyo agisomeseza nnyo mubeera mutambula tutambula asomeseza nnyo emisomo egyo te naffe era tusomesa ffe ng'abasawo abaziyiza endwadde naffe tusomeseza nnyo bambi abantu abasinga obungi batandise okukola bo batandika okukola ki okifuna mitwe gyabwe okifuna mutwe gyabwe n'abeera nga era kyomugamba akola ki akikola ate n'abalala n'abeera nga akwebuuzaako nti musawo bwe baba ngemye kino kinaaba kitya n'abeera nga akola ki nga asobola okwebuuzaako weewaawo nga mulimu era abalala bwe tulina okuba nti no tujjukiza kubanga byobulamu byakujjukiza omuntu waffe bwe tamujjukiza tulina emisomo emirala gye tusomesa abantu egya bulijjo kati tusomesa abantu nga tumugamba nti munnange nnyo okumazza amafumbe kyetuyita water chain abantu bakyanya amazzi ali mafumbe yesebo gye bali abantu abo ng'amazzi kale baganywa nga si mafumbe naye nga mu butamanya lwaki nkyogedde mu butamanya oli asanga omuntu nga atadde amazzi mu kaveera ayina alowooza gano ge batunda gonna nti mafumbe so kati abantu bano tubasomesa nga tubagamba nti amazzi gafumbe ate bwomala okugafumba toteeka amazzi mu kintu kiddugala osanga omuntu kati abantu baffe tulina abantu baffe abaagala ennyo amazzi gaki ag'omunsuwa
kubanga gabunyakawo kati amazzi ag'omunsi waago gabunyakawo fine naye abantu basomesa nti amazzi gabeere mu bidomola kubanga teri muntu agenda kukwata mukono mu kidomola. Omuntu ajja ujamuga nti munna kati tulina abaana ennaku zino muzadde asobola omuga nti genda ompa amazzi g'okunywa nyweko nga gali mu nsuwa. Kati abaana bano abamu enkola gye bakuzibwamu si ya mulembe nnyo. Muzadde asobola omuga nti sooka naye mu ngalo nga tonnampa amazzi ago olyokosa n'amazzi kati omwana ono mu ddaluulye n'agenda kabi kasinga avudde mu ttooyi ne tanayo mu ngalo nga avudde mu ttooyi n'obukyafu bwonna n'agenda akwata mu ki mu mazzi gano agali mu ki mu nsuwa n'agaleeta ono omukyala n'akola ki n'anywa. Kakati jjukira nti ono omukyala ye abeera amanyi amazzi gano n'agafumbye naye ate ono omwana akoze eki agataddemu obuwuka mu butaliwa naye nga tamanyi kati negabeera nga amazzi gagenzeemu obuwuka kati neweesanga nga omuntu afunye obulwadde. Ensonga bwaki emisomo gino twagala nnyo okumanda tusoosowaze nnyo ebyobulamu nga tuyita mu misomo emingi ennyo ennyo ng'ate emisomo gye tugiyisa mu bungi naye nga tutunuulira nti tulina okusomesa abantu baffe bano kuva ddala ku kyalo. 10.5 Kampala, 16.8 Masaka, 96.6 Mbarara, Bouquet de Fama, Embutikisi. Uchawuliza programu Gobansonga ku 10.5 Bouquet de Fama Embutikisi. Ochali programu Gobansonga ku Bouquet de Fama Radio Gagadi. Abakulu bano nayibuzo biringa bibiri abenjagala bongera okutanya. Mwami Sekisambo Patrick mbadde njagala wayogedde ku nakubuza lwaki omuntu yali agadde okuwanya ebyobulamu buno obudde kubanga mu kitundu kino gimwe mulimu abantu abajja okukola mu projekiti zino kati nga kampuni ezikola enguudo zireeta abakozi naye ate nga abakozi bwe bajja tulina n'endwadde ez'enjawulo ezirimu abantu nga mukenenya kati muno mu Kampala tugulubana mpox n'omusujja wa mukadde gw'abadde ayogerako n'oguluma abantu kati abo abantu mbayambye mutya nti wadde mubaamu abantu abazi kati kirina abantu emitwalo 5 kati lowoozamu mugaseeko bana bajja okukola projekiti zino kati abo abantu mubayambye mutya okulaba nti waba waliwo abayobulwadde obulimu bantu basobola okufuna obujjanjabi nebitambula bulungi. Neyanza sebo mutesiresi era yensonga lwaki tuli wano okuba okulaba nti no buli kyonna kyonna kye tukola ebyobulamu biteekebwa ddala ku mwanje. Tugenda okwetegereza nti ebitundu byaffe bibanga bikula nga nekiranga womutadde tufuna ebizibu bingi ebyenjawulo era nga byesaana okubeera nti no bitegebwa eddagala omuntu mubeeramu ebyobuyonjo kyabantu oluusi bajja tebalina tooyi tubadde badeka kasasiro nga woyogedde ne bibeera nga bigenda maiza bikoze eki birwaziza abantu baffe nti omujjuzo gwebeera nga gweyongedde okubeera omungi mu bitundu byaffe bino eno ojja kwesanga nti siramuzi nnyingi zikula ate ziko temutegedde nti oluusi community egana epulaninga faster okusinga ate ffe bapulani oba batekereka bali kuki ku bitundu byaffe nosanga muba ekitundu mwakiteekawo ne mugamba nti akino ekitundu kyakubeera kyakusulamu naye olina gya nagoleta kali nagamba njagala teekawo ebbaala n'ateekawo ebbaala naye ng'ate mmwe mu pulaniza residential area nga wekiri kakyovola kyali enzezo zibeera nti tuzisanga olumu nowesanga nti no n'endwadde nga woyogedde mulimu ezo zi communicable disease wabaera nga olina obulwadde buno osobola obusiiga abalala omuli HIV oyo gwoyogedde mpox sebo tali Kampala wokka mpox abadde mu Uganda yonna Kira municipality njagala okutegeeza nti tubadde ne cases 99 bukyanga bulwadde buno butandikawo era bangi batufuddeko wadde tetulina nnyo specific data asobola kirambula bulungi naye ogenda okutunira omuntu nga gamba gundi yabadde abeera naye agenda emukono gye yafiira ogenda okugoberera obwo bwagamba ng'ekyamazima kiyinza okubeera nga yafa mpox era wotunulira kyogedde nti nno bantu bangi bajja okufuna emirimu kubanga projects zibeerayo tomanya muntu gyavudde ajja n'obulwadde bwe n'agenda ku interactinga n'abantu mu kitundu ate bamwagamba nti anze nabumanyira bwakona n'amaliza nti nno asiize abantu abalala oli ajja kujja ne HIV bw'omubanga temufuddeeyo ennyo okulaba nti nno obanga ofunye omuntu ono temugenze kwekebeza muyinza okumaliza nga mulwadde amalalo ga gavumenti gonna weegali mu Kira municipality gali 5 tulina Kira Center 4 tulina Bweyogerero Center 3 tulina Kirinya Center 3 tulina Kireka Center 3 Kimwanyi Center 2 ago gonna amalwaliro weegali okulaba nti nno gayambako ku bantu bano era nga weyogedde nti nno olusi
population eno weyegatako eba teri planned for kubanga mwatulira abantu ntwale 5 newe toge 5 netogero olunaku olwaliro waliwo era abazze bagenda ofuna emirimu so njagala okutegeeza banakira nti nno ebyobulamu tufa okulaba nti tubisoosowaza kubanga HIV womutunuulira essaawa zino ripooti ekulaga nti nno ayimiridde ku butundu 62% nti abantu 100 boyitako abantu kalenga 7 balwadde eba nnene kubanga omuntu omu asobola okusiga ekitundu kyonna nekigwawo wootunuulira mpox ye mwogeddeko nti nno tulina cases 99 abantu abalina obulwadde naye tugezeza kubeera nno tubajjanjaba kati saazo tulina active cases zinganga 8 era abantu abo tubafulinga bulungi okulaba nti nno basobola okubeera nga bavunduka obulwadde buno naye HIV olwegwentandikiddeko abakyala ebasinza okuba ne percentage ennene asinga mbakyala butundu 8 kubanga ebiseera ebisinga okugenda okwetegeeza nti basinga okugenda mu ddwaliro okubeera nti beekebeza kitegeeza abalala oyinza okwesanga abamu mulowooza nti namberi wansi naye olakukwate beekebeza naye nga tebeekebeza abakyala bwajja kwantenantro esebo nga mukebera esebo kati ng'amanya bwayimiridde naye kati bajja mutogana kwera bakyala bali kwantenantro tebaagala kujja era osanga bakyala bali bokka yesebo era tufuba okulaba nga tukubiriza abantu bano basobole okubeera nga baleeta abasajja baabwe basobole okubeera nga nabo bakeberezebwa era ba contractors bonna tubagamba nti oba olina abakozi bo tulina obayisa mu ndwadde zino kute bayinza okuzibeera nga aziziyizaamu n'okubeera nti no waba ye nga mulwadde tasiiga balala wabula wabanga mulamu ate tafuna bulwadde nga bujje mukira agenda okuddayo ewaabwe mukono ate nga yeekwasa ati wenagenda ekira abantu bekira bankola bubi nga tufa okulaba nti no tubasomesa basobole okubeera nti no bamanya endwadde zino ate n'ekirala tulina kibeta China's babies owali wawulire kwabo oli avudde Masaka azze okukola mu kira n'afunayo omukaa gundi kubanga amulabikidde bulungi anti gundi ye kampuni yamuwadde ssente n'agenda n'awa munnayo oli ssente n'amutwala n'amuzaalamu abaana n'amula n'apalikawo ate n'addayo Masaka ati omukazi n'asigalawo n'abaana taataabwe nga tamanyi gyali n'abonaabona n'abaana kati ze zimu ensonga ezo zisobola okulaba nti nno tusoosowaza okulaba nti nno tusomesa abantu baffe nti ensonga ezo zibalira nga zibatuuseeko naddala ba China's babies waliwo eteekateeka ku ground wansi okulaba nti waliyo obukiiko ensonga ezibasobola zitwala tetwandiise grievance management mechanisms okulaba nti nno embeera zino ziba zivuddeyo tusobola okubeera nti nno tuzandolinga okulaba nti tubeera na butabankwate mu maka naye nga ate ekizibireese ate projects zino kyova olaba ezo families ezibeera nga zimu obukubagano ate n'ebyendwadde bibeera bingi mu bitundu ebyo katufa nnyo okulaba nti nno families zaffe eziri mu kira tuzikuuma nga zikyali wamu okufuba okulaba nti nno twewala endwadde ez'enjawulo ezandibadde ziza okweyanza nina eddakiika 2 okuba nga nziramu okuwumulamu yesebo naye nga tumaliriza ku nsonga eno malaria naye ali waggulu malaria akisinga okutta abantu mu Uganda wano kira eri mu Uganda oli ayinza olowooza kira nti eri mu Dubai era tugamba nti buli munnakira alina wooli oba munnayuganda alina wooli fe okulaba nti nno weetangira omusujja ogw'ensiri kubanga buli ssaawa etuyitako tufiirwa abantu abasukka mu 14 nga tubasaba sobola okubeera nti nno nga tukola projects zino ezaffe ze baatuwadde naffe tufuba okulaba nti nno tuteekamu nnyo okulaba nga tuziyiza endwadde ez'enjawulo esebo mukyala Nankabirwa mwami Sekisambo ensonga yange gye njagala gijjeyo bulungi era ndooza gwale yatuwuliriza otegedde kyolina okukola todaawo ne weeyibaala noga nti abasajja bazzi ate nammwe abakola ndooza mukitegeere okusasula ssente tesigiriza kozinga inflation mu kira walekayo family e Masaka gye wafa abaana balina okusoma so mulina okuzzayo ka ssente nkyalina eddakiika nga emu n'ekitundu simanyi obe neekumala naalyagadde nnyo okumanya ngeri gy'oli nti muli basaawo musomesa byabulamu mulondola byabulamu abantu bano abali mu kira projekiti zino mwe ziri mu kubanga ziteekebwa mu nkola bayinza kuyambako batya nabo okulaba nti kaffe gwe muliko ono y'okutumbula obulamu asobola okutambula obulungi webali nnyo presenter abantu bano abali mu kira balina okuyambwa nga tuyita nga tuyitamu era nga bwe nagambye okusooka mu misomo banga balina okutumbula ebyobulamu tulina okutumbula ebyobulamu mu kira naye nga naffe tubayamba nga tetubalekerera tubagamba kye balina okukola nga bannakira kubanga basinga nga kye nagambye nti nno balina okuba nti twegatta wamu n'abakulembeze baffe nga tukwasaganyiza nabo ekintu kino babenga
nabo batekayo nga bazaayo eddoboozi lyabwe mu bantu baffe kubanga abakulembeze bwe tulina mu kira baba batadde eddoboozi bwe tuba bagasseeko eddoboozi yayo mu bantu bannakira kweki balina okukola bannakira ngo kikola kiyambako ne banga asobola okuba nti bayambwa mpaza okwongerako awo abantu bano mu komite batuyambako okubeera nti wabeerayo obuzibu bwonna mu bitundu byaffe tuwangayira basobola okubeera nga bayita ensonga ezo either ku municipality oba ku divisions oba ku buli obukiiko bwe nakugambye municipality waliwo office eweziri bagiyita ndi oli bwajja ababuuza office kasotuka ku kira municipal council agamba njagalandi bwekasobola ku registry ensonga yonna gy'oba oleese basobola okubuulira wawe osobola okugenda tulina ba CDO tulina ba enforcement officers tulina ba health inspectors bantu bangi abenjawulo naffe tutuulaawo ssebo naye neeri wansi ku byalo tulinayo obukiiko bwe nagambye bu grievance management committees busobola okuyambako ku nsonga zino ezimu nti oli ayiwa kasasiro bakoze omwala ate okuva okubeera nga afuna wamuteeka ate ye yamutadde mwala ensonga zisobola okubeera tuzikwasaganya n'okulaba nti n'abantu bakubiriza okubeera nti no benyigira mu kuyonja ebitundu gye babeera n'okubeera nti twayogedde mu byokugema sokubeera nga bagema ofuba okulaba nti n'oba oli mulwadde fuba okulaba nga ogenda ku ddwaliro erikuli okumpi naddala erya gavumenti ofuna obujjanjabi kubanga eddagala lyeriri n'abasawo gyeri ate obujjanjabi bwa bwereere si byakusasula ate tusaba naye era musobola okubeeramu omulyammamba n'ab'omu n'avuganya ekira kyonna naye obujjanjabi bwonna malwaliro gaffe aga gavumenti ge namenye bwa bwereere era tufuba okulaba nti no tukubiriza abantu baffe musobola okubeera nga mukozesa saaviisi zino kubanga abasawo weebali eddagala weeriri n'ebizimbe bizimbibwa weebiri lwaki temugenda nefuna obujjanjabi mpozi era mu nsonga y'emu tufuba okulaba nti no abantu bano batuyambako era okubeera nga batuwa olukusa kukozesa ettaka lyabwe okuyisaawo projects zino twogera nabo era netwagala okubebaliza ddala kubanga oluguudo lutambula bulungi si bya ssente World Bank tesasula ssente kubanga nakugambye eyagala okubeera nti no buli muntu abeerako obwannannyini ku projects zino ezikolebwa nti oba wataddewo oluguudo nga nakugambye oli ayina odukozesa ndikozesa kyange kubanga oli wabanga akozesa kiki tajja gamba kino kya meeya kino kya tawuni Kayiga Benoni kino kya Ssekisambu agamba kino kyaffe wetwabeerawo obumu nga tukozesa ebintu bino watugamba byaffe ojja kwesanga nti nno enteekateeka zijja kubanga zitambula bulungi ssebo tweyazeege njagala kubanga mpumulamu nkomewo mbayo ku mukisa banywanyi namwe mukube ku ssimu mbuuze ku bakulu bano ebibuuzo mmanyi mbiina gye biri bingi abameseji mbalaba wano ziyingirawo nja kuba nazo nzisoma n'oluvannyuma mbawo omukisa nga tumaliriza ate bawumbewumba okusira kuno byonna mubuuza 10 Kampala ne 16 Masaka Bukedde Fama Embutikisi Uchawuliza programu Gobansonga ku 10 Bukedde Fama Embutikisi Tali programu Gobansonga ku Bukedde Fama Radio Embutikisi banemukize tuve wano budde butambudde mukyala Nankabirwa saba tutandike naawe nga tusibula obaka bolekera bannayuganda ne bannakiro okutwaliza wamu webale nnyo presenter obaka bwendekera bannakira okutwaliza wamu okusookera ddala abannakira mbasaba tusoosowaze nnyo ebyobulamu kubanga ebyobulamu bw'oba tolina bulamu bulungi byalina nabikola ki tebitambula awe mbasabira nti omulamu wangu okuziyiza endwadde senga tuziyiza zino endwadde bulungi fe abasawo nga tuziyiza bulungi endwadde ezo nammwe ne mutukwasizaamu nammwe tujja kuba nga tulina obulamu obulungi obw'omu maaso nga tufunye buzibu bwonna ekirala kyeyinza okugattako bannakira bannange nga nsamu neegatteko tulina abasawo baffe abasookerwako ku byalo bayita VHT team members ba VHTs bano batuyambye nnyo ku byalo basawo abasookerwako ddala ku kyalo tanana kutuuka ffeno waffe basookerwako ddala mu kyalo oba ku byalo bambi batuyamba nnyo ne basomesa abantu ebyobulamu ebyo ne bajjanjaba ate era bwe banga batuse ku muntu ng'embeera mbi nnyo bakola ki bamusindika mu ddwaliro eddene aba ng'afuna treatment era abasawo mu kaseera kano abasawo abo bafuna n'ekyuma b'essimu kwe bakufunira information nga bali mu bantu abo be batambulamu nsembayo okwebaza bakama bange bonna ab'ekira okunita omuli meeya Julius Mutebi Town Clerk Kayiga ne bannakira at large kali tuyeza
tuyaza bamise kisambo udi utuwideko mu second sebo njagalo nzikize sebo nzemu ko kuba tukubidde ku masimu waneno azosa abuziza bagatta substance ki ababasika chapati tatuiza kumanya naye twagala okubiza abantu abayiranye omukulu oyo basolo kubeera nga bafuna enforcement team oba ethe team okubeera nga egenda yo imanye dala omukulu ono ki kyakozesa okubeera nti no agambye bangi kati jebako musiika omukabe gwegatta kifuuka ekizibu eri abantu kituufu kubanga tugenza okwetegereza nti no kansa oba non-communicable diseases omuli sukali pressure n'ebirala byeyongedde olw'ensonga abantu bebakozesa oba abantu bebaliisa bannaabwe so ekyo nno kintu kikulu nnyo sobola okulaba nti no tukigoberera sobola okubeera nga ffenna tubeera balamu bulungi waliwo agambe si kituufu balwalo ga gavumenti tebeera ddagala wobanga obeera kira atenda abasi agayali makindi abasi ngenda kusaba ojje kwekira oyogera obulwadde obukuluma tulabo batojjanjabibwe buli ali ekira asobola okubeera nga jjajja gavumenti yalongoosa mu bannaye tulembe kubeera nti no ebintu twakiteekawo nga kikwate bukwasi mbuwogero tebaddagala amadagala gabeerayo naye nga wetugamba fuba okulaba nga ogenda ku ddwaliro obulwadde nga tebunnaba kubeera nga bukonye oba nga bugubye buli wogendayo nga obulwadde bwakatandika ofuna obujjanjabi naye obuzibu abantu mugenda mu malwaliro ng'obulwadde bwammwe bwaguba nga bugeze ku level ndala nnyo nga amalwaliro agatandikibwako tegasobola kuyamba naye woogenda mu budde osobola okubeera ng'ofuna obujjanjabi nosobola okubeera ng'owola waliwo omulala agambye nti basimba pasipalamu ate abanene bamuyitako bannaye pasikalamu ono ayamba ffenna emiti gyo giyamba ffenna ngenda kusaba wadde gwe pulezidenti w'emukono gwe pulezidenti we Masaka njagala obeere kyakulabirako nga woyogedde osobola okubeera nti noolaga abantu ekyokukola osobola okubeera nga tukuuma ebyobutonde wamu ffenna tubeere nga tuyagala mu bitundu byaffe tuwangaliramu erinnya Ssekisambu Patrick njagala okwebaza omukulu era mukwali atuwuliriza waliwo ne vyekiti omusawo w'ebyobulamu bamuyita Nuru naye abadde kwatuwuliriza abatumidde nnyo njagala okwebaza bannayuganda mwenna abadde batuwuliriza naddala abawangaalira ekira njagala okubeera nti nombeebaze mu gye mukola njagala okwebaza buli muntu kinoomu afuye okulaba nti no Greater Kampala projects zitambula bulungi njagala okwebaza sebo presenter omulimu gwotukozeemu wamu ne radio okubeera nga etuwadde akadde kano era njagaliza ne Uganda Queens obuwanguzi njagala nnyo omupiira esewo erinnya Ssekisambu Patrick eseedukeeta kira municipality tweyanzege tutambudde akawungeza kaleero nze Ronald Sebutikomba Nakasongola mbadde ne mukyala Nankabirwa Jamia Health Inspector okuva mu Kira Municipal Council ne mwami Ssekisambu Patrick Health Educator era naye abava mu Kira Municipality badde wano okutusomesa ku ngeri y'okusoosowazaamu ebyobulamu nga bwe bateeka mu nkola project eno eya Greater Kampala Metropolitan Area.